Maziga merere naddala mu famire eya Kato Lubwama olw'omusawo byavuddeyo n'abanga abagamba ffenna tumanyi nti omukulu ono embeera gy'alimu essaawa zino ekaabya amaziga naddala eri abo abantu abasinga okumwagala. Omusawo kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti bagezaako okukola buli ekisoboka okubanga bataasa obulamu bwe, naye ate omusawo agambye waliwo ennaku ze bawadde Kato Lubwama bw'aba tavuddeeyo mu koma mwattu kiyinza okubeera ekizibu omukulu ono okukomawo olw'ensonga nti essaawa zino ebitundu bye nga bwe nagambye ebitundu bye ebisinga bya freezinze naddala organize ez'omunda omuli ebibumba omuli era nga essaawa zino mukulu Kato Lubwama aliira bagezaako we baba kumuliisa bayisa mu nseke okugezaako muteerayo emmere asobole okubanga kale omubiri gutandike okubanga alisi gwina kyegufuna okusobola okubanga epaati ezimu nga omutima bifunctioninga, naye nga omukulu ono ali mu koma era nga famire ye bo batandise dda okukaaba amaziga amayitirivu. N'omukulu Bajo Events yavuddeyo n'agamba nti ebintu nga bino buli omu asabire omukulu Kato Lubwama olw'ensonga nti byonna abasawo bye boogera mwattu biragira ddala nti essaawa yonna Kato Lubwama eyandituva ku maaso. Ekintu buli omu kyatayagala kukkiriza oba buli omu kyatayagala kwogerako, naye ng'ate mwattu bwe kiri zigenda kuba ssaala za Katonda olw'ensonga nti Kato Lubwama ye ng'omuntu abaddemuko n'ebirwadde bingiko omuli ekirwadde eky'omutima, abadde ne sukaali ate kw'otadde n'ebyo ebyamulumba ng'ali sayidize eyo ettaki, ebirwadde ebyokuba nti balina omukola operation ate mwattu ne bagenda bamukola operation ne beekanga ng'ate omutima nagwo embeera gye gulimu si nnungi, ate kw'otadde n'ekirwadde ekya sukaali. So mu mbeera eyo abasawo bo bawadde ennaku ne bagamba nti tulinze tulabe mu bbanga bwe riti omukulu ono oba anaasobola okurespondinga eri treatment, balabire ddala nga at least waliwo essuubi, naye ennaku ezo we ziyitawo nga Kato Lubwama tarespondinze mwattu yandibanga atugenzeeko, naye ate mu mbeera eyo ye nga ye omutima gukyali mulamu gukyakuba yadde mulwadde, naye nga omutima gukyakuba alaga ye ng'omuntu talina response gy'akola, naye nga mumanyi ebintu by'abasawo buli buscreen obwo bubeeramu olabira ddala nga yeesa omuntu omutima kwe guli gukuba, obulamu mwe buli yadde ali mu koma yadde ki, naye nga obulamu mwe buli, naye nga bo ng'abasawo bagambye tukyalinze period eyo tulabe ki ekinaaba kiddirira, naye nga nkugamba nti weyongere okumusabira gwe ayina kyamwagaliza, gezaako kubanga omusabira asobole okubanga atereera ku Prejjan Media tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga, likinga, commentinga era osubscribinge.